Shiba Kalungi amaze n'azaala munange uno omwana gwazadde so nga ate munange ate n'omuyimbi Alien Skin munange ebibye bikyali bibi kakati no bibino ebivudde ate mu kooti pampita Jaminet nsinzira wano wennyini ku Jaminet Yugi ngenda kubeera nga ntandika munange ate wali ne information ate ya Alien Skin wali munange era nga omuyimbi Alien Skin munange jukira nti no enkya ya leero abadde akomezeddwawo wali ate mu kooti okubeera nga awulira omusango oba emisango ezimuvunaanibwa ate wali muganda wange gwe alaba Jaminet Yugi naye munange okusinziira munange ate wali ku bibadde bitambula ebivudde mu kooti bibadde biraga nti nno omuyimbi Alien Skin munange ate tasobodde kubeera nga ate ateebwa era nga aziddwayo ate wali mu kkomera nga paaka ennaku z'omwezi nga 28 November agenda kubeera nga ate bamukomyawo ate wali mu kooti naye nga munange byebyo munange ate ebifa ate ku muyimbi Alien Skin munange ate ebibye tebitambudde bulungi nakamu ddala kakati nno eyo eside nga nvuddeyo ate ew'omuyimbi Alien Skin munange nga wekitambudde eside eyo kakati waliwo munange information wali egetingidde ddala wali ate viral kakati nno yey'omukyala mwite wali Shiba Kalungi munange amaze n'aba nga azadde omwana era nga munange okusinziira ku bantu be ate wali mikwano gye ejenkizo ennyo omukulu Kabako oba omuyimbi Kabako munange naye ataddeyo ko wali post munange egetingidde ddala wali ate viral n'alaga nti no wali nga era nga ali mu kuyozaayoza omuyimbi Shiba Kalungi nga wabadde azadde muganda wange gwe alaba Jaminet Yugi kw'ossa ate munange ate n'omuwala munange muyite Dita Dansro ate era munange ate okuzinira ku show za Shiba wali nga atambudde naye era naye avuddeyo n'alaga munange nti omuyimbi Shiba Kalungi amaze n'aba nga azadde era nga wolaba post eyo munange ate egetingidde ddala viral ku mukutu ogumu wali era nga kibadde kiraga nti nno Shiba omwana gwabadde azadde era nga azadde mulenzi era nga bwolaba omuganda wange gwe alaba Jaminet Yugi ku post eyo ate egetingidde ddala wali viral ku mikutu egy'enjawulo kakati nno bwe kiti munange ate bwe kitambudde ngenda kubeera nga ate nga nkomawo ate nezi update endala making sure nti nno osubscribinga gwe kasita obeera nga tonnaba bwe kiti